Ebyange mbyogera ng'omusezi agula essiyani ate sibiddamu. Muwulirize bulungi nnyo. Mukyala Bobi Itungo Kyagulanyi manyi ku video kwe bajja kugikusabira gikuwe. Muganda wange Chairman Nyanzi wa video no kuli bajja gikuba gikusabire. President wange Robert Kyagulanyi senta mu video bino oba kwoli simanyi ne ba confident bo abali ku video njala bakakusaliremu kubalwa. Sirina kyentya kwogera kuba YouTube byoganga bino okubeera setya yenjawulo gyenna ku bantu sikyusa kigambo nga bwe nkyogedde. Olunaku lw'enkya ku ssaawa 4 ez'okumakya ku State House e Nakasero egenda kubeera meeting wakati w'abantu bana. Mugenda kubeeramu Muhooziranga Kanyirugaba, mugenda kubeeramu Yoseriti Babalota Basira Mutani wa Kalisi Tamazezende Sanga Bisibe nyini toilet, mugenda kubeeramu Negoita leader of opposition Masaya Simpuga Nsamba. Nkiddamu olunaku lw'enkya lwa 6 ku ssaawa 4 ez'okumakya eriyo meeting mu State House e Nakasero ng'eteesa Robert Kyagulanyi sentamu. Meeting ene mu Yoseriti Babalota Basira Mutani wa Kalisi Tamazezende Sanga Bisibe mulimu Nobati Mawe, Masaya Simpuga Nsamba leader of opposition ne Muhoozi Kanyirugaba. Bantu bana bagenda kuteesa ku ggwe. Main agenda yeru ebyange mbyogera sibiddamu kyenyogerako bakijjawo oba kikola indirectly. Robert Kyagulanyi sentamu uwuliriza bulungi nnyo. Tugamba nti Ssekabwa keweeyoledde ke Kakuluma Entungwe. Luno nno olugero lutuukira bulungi nnyo ku kyengenda okugamba. Mukama wange Robert Kyagulanyi sentamu kulamusizza nnyo weppo ne mukyalawo ne family woppo n'abawagizi ba National Platform. Olukwe oliwo olulala lw'okujjawo olugenda kukulemberwa oyo gw'oyita loop kubanga meeting bagitulamu enkya bagisazeemu. Byange mbyogera ng'omusezi agula essiya ntogenda kulirako ki. Omwami ono gwe bawadde mission ne munne Nobati Mawobe weppo n'akabinja akali mu loop okukusaanya mu ngeri yonna esoboka. Wano wensabira omukyala Bobi Itungo Kyagulanyi. Omuntu yenna nga yaliko mu kibiina kya Democratic Party oba nga yaliko mu DP block, nkusaba owandike ebbaluwa namutaiko otegeeze edikoota za NUP. Omuntu yenna nga ayagala okulaba omukulembeze tageza n'asala mu makaago asigale ku ofiisi oba asanga omukulembeze. N'omukulembeze nkutegeeza ssebo Robert Kyagulanyi sentamu. Omusajja gw'oyita owa opposition gwe walonda musajja nkwezenge esekerera ayengeza bwe gukamiranga edduka. Ono ali mu mission gye bamukwasizza ey'okukusaanya okuba basigadde bonna balemeddwa. Kati mukama wange nkutegeeza sooka ozingeko amakaago nga tokukkiriza muntu yenna munnabyabufuzi kujja mu makaago. Mu yafeesiyo funayo omuntu asobola okukubeererawo ng'abantu bano bonna bava mu DP bava mu kibiina ekibayita DP block. Sooka balyemu akawaani balye ewa kubanga mission bagirina bagibakwasizza. Ebyange mbyogera ntyo nkiddamu ebyange mbyogera ntyo Ssekabwa weeyoledde ke Kakuluma Enteega. Ssekabwa weeyoledde ke Kakuluma Enteega. Nkugambye enkya ku ssaawa 4 ku State House e Nakasero meeting y'abantu Masaya Simpuga Nsamba. Mulimu Nobati Mawobe mu 7 ne Muhoozi kennyini. Abantu abakola ku mmotoka zo service n'ozirongoosa beegendereze. N'abantu b'otambula nabo beegendereze. Sisera mu kigambo kyange nkyogera nga bwe nkyogedde. Ebibadde bibaddewo n'ebijja bigenda kujja. Kati nkutegeeza mukama wange Robert Kyagulanyi sentamu sekiwalinga amakaago, sekiwalinga ofisiyo, sekiwalinga obulamu bwo. Omusajja omukutte ku ntwingiri wali okutteko omuntu wali nnyonyogeze n'aseka. Kati munnanga abasajja bakwata okunyonyogeze baseka. Mukuseka baagala omuntu abajja omukono mu nkoba mu matu banyonyogedde balina kukozesa abantu bakuli kumpi kubanga abeewala balemeddwa. Kino nkigambye kirijjibwayo. Ssekabwa weeyoledde ke Kakuluma Enteega. Wano wenkubuliriza so omukulembeze webale kukola omulimu gw'okulabisa abasajja bano mu UN gye mwabadde n'abalala gye babadde. Naye ogala kuŋŋa nti muganda munno kiri wakiwono kabadde takimanyi mukama w'ebikolwa byakola Museveni. Era Ssaabasajja Kabaka message yakola gyeyisa gyenzanye kyogamba biga byayogera tebimanyi nti abiraba bibiri. Gw'oyagala kuŋŋamba Mayiga mukama message yayogerako Mayiga ali ajogeddeko eneweya. Jjukira nti omusota gutambula musota munaagwo
tolisanga musota nga kutambula omusota terikusobola kutambula na kinyonyi kuba gulina okulya ekinyonyi. Omusota tekusobola kubeera naki tekusobola kubeera na ggoonya. Omusota gubeera na musota gunnaago. Charles Peter Mayiga ke kamu ku kabinja akali mu Buganda akakulwanyisa indirect. Gwe bw'olaba aseka manya nti anyiizi, bw'olaba anyiizi manya afunyemu okuseka, ke kabinja ka Mpuuga. Bukyanga afukwa Nuupu kasita bukyanga mu obukulembeze bwa Nuupu okufukulira oludda oluvuganya. Yali ayisiza motion ki? Yali awakanyiza ki? Kiwandiko ki yali awandiise? Era ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'akabinja kakulembera Kabuga bali ayisiza statement ku lwa Buganda ne ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Kwebuzaabuzanga bafuka banaaba kino nkigamba kuba teryajja bigamba. Lucky enough me I can speak but others they can't speak because they fear me. I don't fear anybody. Sigenda kulya wo, sigenda kunaaza kintu, sigenda kukosa mulimu, sina gwengenda kukosa mulimu Uganda. Kyenjagala nkyogera nga bwe kino kubanga mazima tulina okugogera. Watugamba nti amazima tugogere gwe galubaga mulume. Nkiddamu ssebo Mukama Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasajja bakwetoolodde beegendereze nnyo. Abamu bakulaba ng'obalinnyira mu mugaati naye ng'ate ekituufu kiri nti oyamba bo. Lwakuba nti ne Yesu ku nsi kuno bwe yajja okuyamba ffe abantu abalya emmere era ffe twamuvaamu ne tumuwaayo emboko ne zimunyookerako. Bagenda okutegera nti ye mutuufu ng'amaze omukomerera ku musalaba obudde misana ttukule bukwata ekizikiza bwe baategeera nti bawaddeyo omuntu mukyamu. Butyo naawe nkugamba ebigambo bino ng'omwana wa Nambi. Butyo naawe nkugamba ebigambo bino ng'omunnayuganda ayagala enkyukakyuka atakyukakyuka nti abantu abakuliraanye bagenda kulyamu olukwa balukulyamu dda ne banoonya butya. Kuwulidde information ne meeting ejja kubaayo nkya ne banzo gisazaamu. Bino ebigambo mbigamba abantu abalina RAM ali waggulu wa 5.5 GB okweyongera waggulu. Bw'obanga olina 0.0 GB RAM tojja tegera information kuba nze benjigamba nkimanyi gwe bali kuno era bagitegeera. Okitegedde bulungi Mukama wange. So ebigambo byange mbyogera bwe bityo bwe bituukawo Mukama yaba amanyi kubanga tulwanaganya n'abasajja bano mu nsolima zino nga tekuli n'omu ayogera.